Mawulire gannaku kitalo nnyo nyini ddala nga wakaita omwezi gumu essomero lya Seta High nga lyakafiirwa omwana ow'emyaka 16 Elishama. Awo kire kikeesezo olunaku olwaleero waliwo omusomesa w'essomero lyerimu erya Seta High afudde ono bassemutte. Kitalo era kyannaku. Ono omusomesa afudde, ebigambo bingi ebiri kubeera nga bimwetooloolerako. Ngenda kukubuulira engeri gye bamusseemu wakati mbukambwe obw'amaanyi. Era ebitonotono sofa bye nsobola okuba nga nkuwaako bye njagala okkirize ogende nabyo. Ng'essomero lya Seta High wakayitawo omwezi gumu nga bwe nkugambye, nga kigambibwa nti omwana Elishama ow'emyaka 16 yattibwa yeetuga bwetuzi n'afiira mu dormitory. Olwaleero mu kiro ekikeesezza leero omusomesa ow'essomero erya Seta High lyerimu bamusse, attiddwa oba atemuddwa butemulwa. Nkwanirizaako buterevu gy'osinzira okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuwuliriza bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku miriraano egy'enjawulo mu disitulikiti ez'enjawulo. Mbabuuzaako ne mbalamusaako nze Vicky, nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive video. Mbuwombeefu obw'ekitalo nsoose kusaba osooka ogiweka like kijambeko okuba ng'edduka ku misinde egy'amaanyi. Info eno etuuke ku oyo ayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Tukusaba mu butongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information. Amawulire tugakuwa mbutuufu bwago ate nga gaakagwawo ago gokka agakakasiddwa, agatannakakasibwa tukuterako akagambo mbu sakida tuddayo mu field ffe ne tuddayo ne tusaka ebituufu ebikira ku bituba twalipootinze. Kujjukiza Maria Clear Skin asangibwa mu kibuga Kampala, room number K52, akwasaganya bintu bya nsusu. Abakyala mmwetanire nnyo, oyagala kusigala nakyokalayo, oyagala kukyusa mu kalayo, atabulira ddala ebizigo byonna ebyensusu zonna ate ng'asooka kusoma nsusu zammwe. Apangisa gomesi abalina emikolo egy'enjawulo, mukolo gumu, gomesi grade zonna ate mu bungi bwonna. Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa asangibwa wano Nateete mu njegoyego za Kampala. Bode ejja kutwalirawo 10,000 okuva ku bitaala by'e Nateete awo. So basomesa abaana day and boarding nursery and primary. Mutwale eyo abaana ensonga zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala. We tugenda maaso n'okubanga ate awo we tuli kaakati. Police mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ng'eyita mu mwogezi waayo mu bendobendo lya Kampala Metropolitan, Patrick Onyango ategeezezza oba yakakasizza amawulire gano. Mu Mukono District essomero erimanyiddwa nga Seta High School, omusomesa abadde amanyiddwa nga Ivan Olaya, ono nga aina emyaka 30 atemuddwa mu kiro ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa March omwaka gwa 2025. Ono atemuddwa wakati w'essaawa 7:30 ez'ekiro mu bitundu bya Bajosel Nyenja Ward mu Goma Division. So okusinziira ku report eraga nti Ivan Olaya omusomesa yavudde ku ssomero lya Seta High School nga lino liri Seta High School erina Mbalala campus. Katwogera ku Mbalala Mukono, si Mbalala district. Seta High Mbalala Mukono. So bwatu yavudde ku ssomero lya Mbalala High School, I mean ssomero lya Seta High School Mbalala Mukono, buterevu ng'ayolekera okudda mu bitundu bye Bajjo gy'asula ewaka. Wakatikati mu lugendo ono abantu abatannategeerekeka bamusazeeko ng'anaatera okutuuka obanga ali mu njegoyego za gate y'essomero erimanyiddwa nga Code High School. Essomero lino erya Code High School
mu Bajjaawo ly'essomero ewasomesa mukyala we kuba ne mukyala wa Ivan Olaya omugenzi kati musomesa mukyala we ye Abe Mase abadde asomesa ku ssomero lya abadde asomesa ku ssomero lya Cody High School. So okusinziira ku police egamba nti basobodde okutuuka ku crime scene era bwe batyo ne bakwata ba suspects abawererako ddala 5 olwaleero. Ba suspect abakwatiddwa mu scenario eno oba mu butemu buno kwe kuli Kasumba Paulo ng'ono ayina emyaka 21, kuliko Simon Mabale wa myaka 23, kuliko Tom Kibuuka wa myaka 38 ne kubeerako ne Simon Lukonda wa myaka 18 be bakutte ne kubeerako n'omulala ow'emyaka 16. Simon Lukonda wa myaka 18 era ne kubeerako n'omwana omulala ow'emyaka 16 akwatiddwa. Be ba suspects 5. Bano omusango ogubakwasizza bateeberezebwa okubeera nga be basse Ivan Olaya omusomesa wa Seta High School era nga bano bateeberezebwa okuba nti be bamuttidde okumpi ne gate ya Cody High School mu bitundu by'e Bajjo. Mu bitundu by'e Bajjo. So Kibinyo nyini ddala mu bitundu bya Goma noti eby'e Bajjo. Kibinyo nyini ddala essomero lino libadde likya questioningibwa ku nfa y'omwana agambibwa okuba nti yeetuga Elishama ow'emyaka 16. Wakati kati nga wayise omwezi mulamba ebibuuzo mbazadde nga bingi, ebibuuzo mu public nga bingi, answers ku ssomero lya Seta High nga ntono, ate waliwo ekirala ekiguddewo nti omusomesa ono omugenzi kati Ivan abadde ava ku ssomero ngadda waka saa 7 za kiro n'ekitundu. Oyinza okwebuuza omusomesa abadde avaawa. Amasomero gasoma preps, preps ziggwa leeti. Amasomero galina coaching ow'enjawulo ataggwa mu ssaawa ez'enjawulo. So kati ekyobudde saa 7 n'ekitundu oyinza obutakibuuza musomesa wa gy'abadde ava ku ssomero era nga poliisi bwetegeezezza era ng'agenda ku ssomero eddala okunona mukyala. Kiteeberezebwa okuba nti abadde agenda kupiikingawo mukyala we ku ssomero eddala abeeyongereyo bagende ewaka. Kati omutawaana weguli gw'okubeera nti keesi ya Elishama agambibwa okuba nti yeetugira mu dormitory ku ssomero erya Seta nti ate tebannaba kubeera satisfied ku ngeri gye bakwasaganyaamu keesi y'omwana agambibwa okuba nti yeetuga ate essomero lyerimu lifiisizza omuntu omulala. Ebibuuzo bingi ebibeeraawo mu bazadde ne mu bantu. Kale essaawa zino abantu bafulumya comments ez'enjawulo. Ndaba nga abantu beekuba mu comment, buli muntu ayina opinion ye ku nsonga eno. So okusinziira ku principal wa Seta High School ono nga ye Mr. Davis Kafumbe agambye nti Olaya omusomesa ono Olaya yabeegattako omwaka gumu emabega era bagamba abadde musomesa mulungi nnyo. Kati wane essomero lya Seta High nga liyita mu principal waalyo Mr. Davis Kafumbe bavuddeyo ne boogera. Immediately omuntu yafudde jjo ekiro ssaawa 7 n'ekitundu. We bukeeredde olwaleero ng'essomero
nga liyita mu principal waalyo Mr Davis Kafumbe libadde limaze okubanga litwala okusaasira kwalyo eri abafamile ate mu kaseera keekamu ne babanga batuwaddeko n'ebitonotono ebikwata kuki ku mugenzi. So omugenzi omusomesa afudde ng'essomero lino lya Seta High yakalisomesaamu kati kumpi abadde agenda mu mwaka because yabeegattako omwaka oguwedde. Enteekateeka z'okubeera ng'ate omugenzi bamusiibula zigenda mu maaso. Mu kaseera kano omubiri gwa Olaya omusomesa ono guli mulago mu ddwaliro. Wakayita omwezi gumu bwe guti nga essomero lino lyerimu lifiiriddemu omwana wa myaka 16 ku nfa eyaleka ebibuuzo ne gye buli kati. Omwana oyo yafa mu February nga 21 bwe mba mujjukira Elshama. So kati answers ntono ku nfa y'oli kale ate kale muyinza okubaamu ababo mube bakutte abagambibwa oba abateeberezebwa okubeera nti bebenyigidde mu ttemu lino. Bakuddiramu basuspect sofa be balina kuliko Kasumba Paulo wa myaka 21, kuliko Simon Mabale wa myaka 23, kuliko Tom Kibuka wa myaka 38 ngono makanika Mulamba, kuliko Simon Lukoda kuliko wa myaka 18 oyo ne kuberako n'omwana w'emyaka 16 atayatuukiriziddwa mannya kuba oyo akyalina mwana muto naye bagamba nti naye suspect ateeberezebwa okubanga yenyigidde mu kutta omusomesa Ivan Olaya owa Seta High School. Police ekyagenda maaso n'okunoonyereza kwayo esooka erabe ate okunoonyereza kugituukisa kwani era kugisongera kwani kubano bonna ba suspect abatano be bakutte ani era kigendererwa ki ekibadde mabega w'okutta omusomesa wa ssomero lya Seta. Babadde batume nti batumiddwa okutta omusomesa ono Ivan Olaya kiki baba nga tebabadde batume babadde banyaguluzi babadde bazze kubba musomesa ono Ivan Olaya wa Seta High School kiki yagudde bugwi mu bizibu by'abalala omusomesa ono kiki. So kati ebibuuzo ebyo police yekwasiddwa omulimu ogwo era yentongole mu mirimu egyo etandise investigations zaayo okusobola okulaba nga akola ki nga babuulira ab'eŋŋanda ekituufu. Okusinziira post emu gye mbadde ndaba waliwo omu ku booluganda ba Ivan abavuddeyo ne bagamba nti omwana owaabwe tasobola kwefiira mwana weeyo wangulu bakukigwako abo bonna abali emabega waakyo nti waabwe tebaziika muntu byafa baziika omuntu nga bamativu. Kati essaawa zino baba basiba mativu kitegeeza kyonna ekiddako eri abaakikoze kyaliba ekitali kirungi. Ebyo nga biri awo abannaye kufa kuli kufuusa okufa. So kale byebyo ntwala omukisa okuba nga nsaasira omukyala Abba Mase ngono ye mukyala w'omugenzi Ivan Olaya omwami gwe yabadde azze okunona ku ssomero nga bwe kigambibwa. Omukyala oyo Abba Mase Abe abadde asomesa ku Kodi High School. So kibi nnyo okubanga ofiiriddwako omwagalwawo mu ngeri eyo ey'amankwetu kibi nnyo nnyini ddala. So amawulire gano gali very confirmed nti omusomesa wa Seta High wabaddewo abadde bagamba nti omusomesa oyo si wa Seta High. Ekyo kiclarifyingiddwa Uganda Police era ne kikonfirmingibwa ne Seta High ng'eyita mu principal waayo. Ndowooza Mr Davis Kafumbe aba Seta High mumumanyi wammwe. So y'omu ku abo bakakasizza nti ono abadde musomesa wa ssomero lyabwe. So kitegeeza tewaba kubuusabuusa nti omugenzi tabadde
musomesa wa Seta High School Mbalala campus. So byebyo tusinkane mu birala jakuba nyongero ku updates ku nsonga eno. As of now mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasi Muluzi Musomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu sangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo.